Mwezi 23 Septemba mwaka 2025 akayimba kentandise nako kayimbibwa omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja era nga yali akayimba okusuuta n'okuwaanawaana mwami Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa era nga njagala okutegeeza nti wetutuukidde olunaku olwaleero Ronald Mayinja n'abayimbi abalala bangi bamaze okubanga bakakasibwa ne sekukakasibwa yenna nti tebakoma kubanga bafulumya kayimba kafaananako bwe katyo wabula olunaku olwaleero 23 Septemba balina okuddamu okubeera nga basembera maaso g'omusajja ow'enkofiira ne bamubibizaamu mukaddeke kamu n'okubeera nga bamukookeramu wano nno nga bamukulisa okubeera nga nominatingiddwa ku lw'obwa president oba ku lw'okwesimbawo ku bwa president ekisanja ekirala olunaku olwaleero nkuleetedde lisiti emaze okubanga ekakasibwa president Yoweri Kaguta Museveni ekibiina ki NRM wamu n'abatwala ebya entertainment side eyo ngeno ye lisiti y'abayimbi abagenda okubanga bayimbira president Museveni n'okubeera nti bamusaggulira akalulu kati gwe tuulakalira olaba oba omuyimbi wo mwali oba omuyimbi wo tebaamuyise eno ye lisiti ey'abayimbi abagenda okunoonyeza president Museveni akalulu oba okubeera ku nominationrally eggulawo enteekateeka yonna mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yoyo gwolaba ku screen eddakiika eno Chameleon amaze okubanga akakasibwa ku lisiti y'abayimbi abagenda okubanga baggulawo okunoonyeza president Yoweri Kaguta Museveni akalulu nate asobole okuba nti abiddamu ebyokubanga yeesimbawo ku bwa president gw'eggwanga lino okulaba nti asaba bannayuganda baddemu okuba nti bamuwa ekisanja ekirala so Chameleon yali confirmed over era mu kivulu kyogenda okubanga olaba wenkoledde story eno ng'ebula eddakiika 3 zokka president Yoweri Kaguta Museveni okutuuka wali ku nominations ground ez'akakiiko k'ebyokulonda wabula nga ate Kololo kitandise okubanga kitokota butokosi mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin Patrick Mulana amaze okukakasibwa ojja kujjukira nti Alien Skin ne Chameleon babadde tebalima kambugu era gye buvuddeko babadde beekubanga okuyita mu baana baabwe nga buli nkambi bwesisinkana enkambi y'omulala beekuba kati olunaku olwaleero Chameleon ne Alien Skin balina okubeera nga balinnya ku stage y'emu okuperformingira president Museveni wamu ne bannayuganda abawagizi ba NRM abagenda okukuŋŋaanira Kololo so mwana mulenzi Patrick Mulwana Alien Skin kyamaze dde okukonfamingibwa NRM nti olunaku olwaleero alina okubeera Kololo okuyimbira abantu abagenda okubeerayo ku lw'okuyozaayoza mwami Yoweri Kaguta Museveni omanyi kati ekya president kigenda kidde ebbali kati wano aba ayingiddemu ng'omuntu okwesimbawo nate kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Moses Sali Bebe Cool in fact nga bwentandise nabo basatu baali batambuddeko ne bagenda basatu mu State House Chameleon Bebe Cool ne Alien Skin era beekubyako ekifaananyi ekyo nga Alien Skin ayambadde amajento Bebe Cool ono gwolaba y'omu ku basajja abasaale ennyo mu kulaba nti ateekateeka bayimbi banne mu nteekateeka ya nomination rally etegekeddwa wali e Kololo mukadde ke kamu Bebe Cool olunaku lw'eggulo ne olunaku olwayise abadde tava Kololo ng'abeererayo ddala okukakasa nti nomination rally ya president Museveni ebeera very successful era nti na buli artist alina okuba nga ayimbako ateekeddwa bulungi kati koolabye Chameleon wali wizo waliwo akatambi akafulumye ng'akoola Chameleon ajja amutaase wizo olunaku olwaleero akakasiddwa nti naye agenda kujja era y'omu ku bagenda okuyimba e Kololo zo tetunnamanya mbeera ki ntuufu wizo mwali Sandra Teta teyamuyisizza bubi nnyo akyalimuko olungubanguba olusobola okujja n'ayimba
but Wizo yateereddwa dda ku list eyaba artist abagenda okuperforminga ku rally ya President Museveni ng'amaze okuba nti anominatingibwa olunaku olwaleero. Kati awo tusooke tuveewo artist kigwe nkuddizaako mukwano gwange mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mayinja yayimba akayimba katuli ku bunkenke fenne no n'obuyimba obulala obwali busookasooka gavumenti eno wabula ate oluvannyuma era ye yayimba n'akayimba akamanyiddwa nga muzeeyi abantu baaganye oba mukajjukira but ate era yayina akayimba akamanyiddwa nga muzeeyi akalulu munnange Ronald Mayinja oluvannyuma lwa byonna ojja kujjukira nti ono yali akozeeko n'ekisinde ky'ebyobufuzi baali bambala masaati ga white era Ronald Mayinja oyo yaliko ne ku kitebe kya nuupu n'aweebwa akakofiira ka people power mukajjukira bulungi akataamutuuka byana ne bigamba nti baali bamuwadde kakofiira ka Edi Mutwe. Ronald Mayinja akakasiddwa ebitundu 10 ku kinne waakyo nti akomyewo era agenda kubanga asaggulira NRM n'okuba nti abayimbira ku nominationrally etegekeddwa. Kati the latest addition ku bayimbi ba NRM era abagenda okubeerawo okutembeeta wamu n'okulaba nti basika obuwagizi n'okuyimba ku lwa NRM ne President Museveni. The latest addition, that is none other than Stesha Mayanja. Ono ng'akulira ekibiina ky'ebyobufuzi kiramba ki NPP, the National Peasants Party. Yalabiddwako Kololo awo nga surprise. Era yajja n'akuba abantu omuziki. Era omunyigo baagumunyiga nga bw'olaba ku video eddakiika eno. Stesha Mayanja ku official list teyateereddwako. Wabula ne luli lwe yabadde Kololo ku Sunday ku list teyabaddeko but yasurprisinze bangi. Tannavaayo kubanga ayogera ku kiki ekyamutembye okujja n'ayimba ku lukiiko lwa NRM ng'ate naye alina ekibiina ky'ebyobufuzi. So is one of the surprise artists abasuubirwa nate leero. Bwe tuvaawo awo mwana mulenzi amanyiddwa nga Wabuyu Geresom, that is Gravity Omutujo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Gravity Omutujo ku lisiti y'abantu abagenda okubanga bayimbira President Museveni ate era mukaddeke kamu n'okubeera mu campaign trail ye n'okubanga bamusaggulira akalunese kusaggula yenna oyo namba moja alinga byebe kulu. Gravity wali ebitundu 10 ku kinne waakyo era ne line-up eyafulumiziddwa y'omu ku banene abaliko era y'omu ku banene abafrontingiddwa. Are we together? Mwana mulenzi wa Wabuyu Geresom ojja kujjukira nti Gravity Omutujo afunye ebizibu bingi omwaka gumu ebiri gino egisembyeyo nga mwana mulenzi yakola n'ekivulu erugogaawo ne kimusala n'esekusala yenna. Ebintu tebyatambula bulungi wabula lifeline ekomyewo oluvannyuma lw'okuba nti ya embracingibwa nnyo nnyini ddala ekibiina ki NRM nga buli lukuŋŋaana olubeerawo mwana mulenzi Gravity Omutujo ayitibwa n'ayimba. Kati mwana mulenzi omulala asinze okuba nti teyawuunyisa but abamu emabegakaawo bamusikaasikanga mwana mulenzi amanyiddwa nga Little Puzzle Lunabe awo bagoyinza okuyita Yasiini. Mwana mulenzi Little Puzzle ab'ekisinde eki People Power wamu the National Unity Platform NUP ebbanga lyonna bamugambanga baana babo bafood soldier nti Little Puzzle totulyamu lukwe wabula akabaate kajja lunaku lwe yalabibwako kuzimu ku rale emubende eyo Mitiyana. Rale mwe yali etegekeddwa Hajati Namyalo. Mwana mulenzi oyo kasita yavaayo ebigambo byatandika okwogera byali bikaawanga omususa okakananga abagambye nti banange mundeke bwe manga noonya kawogo tewali kumwagenda kuba nti ampaka ki kasente. Kati bwe manga mpitiddwa ku rale ya NRM ogendayo n'ennyimba n'enkomawo
kyempagira kyo nkimanyi wabula ate sisobola kulemererwa genda kukola ki kunoonya kasente kati ye mwana mulenzi amanyiddwa nga ali lupazo era bwe tuba twogera eddakiika eno ku line up kwali kati wetuva ewa mwana mulenzi leero pazo ali ku screen omumanyi bulungi oyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Reggie Reiganes. Mwana mulenzi Reggie omumanyi bulungi mwana wambarara era nga asibuka saidi eyo ate ojja kujjukira nti ne president yennyini olulimi olwo alutegeerera ddala ekitegeeza nti obuyimba obwo Reggie bw'ajja n'ayimba ku buyimba obwa Runyakitara olulimi olwo olunyankoro olulimi olwo oluserera kiba kijja kutegeereka bulungi bamutadde dda ku line up kati kankwongere ne kuba artist abalala abangi be bayinza okuba nti tebaataddeko nnyo maaso naye nga bali ku muzuulisaana era bali gumite. Omuyimbi amanyiddwa nga Fiina Masannyalaze, Fiina Mugerwa, ku list naye kwali. Fiina Masannyalaze gye buvuddeko yalaze interest okwesimbawo naye ayagala kubanga ayingira byabufuzi direct era yalaze nti ayagala kalulu wabula ate teyabadde ku kadi ya NRM. Are we together? So Fiina Masannyalaze nga y'omu ku bakulembeze baawuma okumala akabanga era nga abadde asaba gavumenti ekole ku kya copyright n'okulaba nti tebanyigirizibwa mu nsonga ezikwatagana ne callback tunes naye agenda kubeerayo ekololo. Tumuvaako ku screen gw'olaba ye mukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira. Maama Kabina gye buvuddeko abadde yeetwala emisinde ne Jennifer Full-Figure era ng'ono ebbanga lyonna azze akyogera lunye n'agamba nti bannayuganda temuwuddisibwa oyo Full-Figure abafera si presidential advisor era ye Catherine Kusaasira ng'ajja akinoganya agamba nti bannange yenze presidential advisor oyo Full-Figure abalage kaadi wabula gye buvuddeko Full-Figure naye n'avaayo n'amulumba ng'ali ku rally ekololaawe ya NRM n'agamba hey kati Kusaasira aliwa alina ekimuluma. Kusaasira bamutadde dda ku list ekitegeeza nti Kusaasira bw'ajja ku stage okuyimba ne gundi ne Full-Figure alina okulagawo kyagenda okukola zo ne Full-Figure muyimbi naye ate ku list taliiko eyabagenda okuyimbira muzeeyi ku rally egenda okubeera ekololo mu ddakiika ntono nnyo okuva kati tugendako mu bacomedians oba abazanyi ba comedy abasuubirwa okubeera ku list y'abantu abagenda okuperforminga ku rally ya President Museveni ekololo olunaku olwaleero ng'amaze okuba nti asunsulibwamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Teacher Mpamire oba goyinza okuyita Mendo Sevo ono ye usual suspect newo waba tewali mukolo gwa kukuŋŋaanya bantu nga mikolo giri corporate nga giriko President Museveni mwana mulenzi ono aleetebwa ebiseera ebisinga ekisinga okuba nga kireetera sagaayo ono azannyanga kopi ya President Museveni era okuviira ddala ku ngeri gy'afaananamu engeri gye yeeyisaamu n'engeri gya actingamu yonna esesa President Museveni y'omu ku bantu abasesezza President Museveni nesse kusesa yenna okukakana nga President Museveni akutte ne ku katambaala gayo yamanyiddwa nga Teacher Mpamire. So ye okubeera ku list tekyewuunyisa, in fact obutabeerako kye kiyinza okuba nga kyewuunyisa oba ontegedde bulungi. Kati ba comedians abalala mukwano gwange abali ku list Madrat and Chico bana balenzi bano bazanya comedy owa duo era mubamanyi bulungi Madrat and Chico oba Chico and Madrat nabo ba comedians abakakasiddwa ebitundu 10 ku kine waakyo tibagenda kubeerawo ku rale ya muzeeyi
era bagenda kujja kubanga bakolera abantu comedy n'okubasanyusaamu. We'll leave it at that. Watuva wa mwana mlenzi amanyiddwa nga Madrat and Chico. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador. Salvador yaliko mu luyimba lwa Bobi Wine olumanyiddwa nga obange jalenga bannange ja era nga kigamba nti Patrick Salvador no mukwano gwa Bobi Wine as in ku friendship level, but this time round rally asazeewo kubeera ku ya muzeeyi. Era Salvador ne bbanga lyonna kiraze nti yalina obuwagizi bwa muzeeyi bumulimu ye ng'ajja omuntu newankubadde nti Bobi Wine mukwano gwe. In fact emabegakaawo Salvador no baamutwalako emisinde, abaana b'enkyukakyuka baamutwala kaguddeyoko, nzijukira ne bamulumamukaawo n'omukyala ne babimuyingizaamu emisinde gyali mingi nnyo, wabula n'astandinga ground era n'asigala nga ayogera okusinziira ye ku ndowooza ye ne ideology ye gy'alina. Ye ng'omuntu Salvador nkugambye nkyali kuba comedy. Abamu nno bakola comedy ali clean ow'oluzungu, so amanya gaabo olumu tegatera kubanga gasurfacinga here and there, wabula n'abooluganda be mutegeera mwebali mukwano. So mwana muleze ogolaba ku screen amanyiddwa nga Dr. Hilary Okello. He is a stand-up comedian. So Dr. Hilary Okello yamaze okubeera nga akonfamingibwa nti naye agenda kubeera ku lukuŋŋaana luno olwa muzeeyi wali Kololo olunaku lwaleero mu ddakiika ntono nnyo okuva kati wenkoledde story eno nga n'ebikujjuko bitandise okuba nga bijjibwako akawuuwo. So Dr. Hilary Okello, he is a comedian, atera nnyo okubeera ku the National Theatre, akola comedy wa luzungu era comedy we ali very very clean. Ono asuubira okuleetebwa Kololo era ku line-up y'abagenda okuyimbira President Museveni kwali. Bwe tuvaayo ewa Dr. Hilary katukomewo eno ewaffe mu bye tutegeera. MC Mariachi yakakasiddwa dda ng'omu ku ba comedians abagenda okuperforminga ku nomination rally ya Mwami Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, still the president of Uganda, oba the incumbent. So omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi, omanyi bulungi ku comedy store abeerawo buli week, omusajja wa Alex Muhangi nnyo. MC Mariachi, one of the stand-up comedians abamazeewo emyaka nga baperforminga buli week, wabula ne basigala nga bakyasanyusa abantu. Ne comedy oyo wa stand-up yateereddwa da ku list era abagende Kololo ku lukuŋŋaano lwa NRM olwa nomination rally lwe bagambye nti protecting the gains. Manya nti MC Mariachi ogenda musangayo gyali mulabyekaawo ku list y'abagenda okubeerayo. Bwe tuva ewamweno mulezi amanyiddwa nga MC Mariachi, ono guy akola bwa MC gwolaba wamanyiddwa nga Ronnie MC Vex. Ronnie ono akola ku radio eyo eya Next Radio, Ronnie McVex oba MC mwana ono. So naye mulabyeko ku list y'aba MCs era list y'abantu abagenda okuba nti bakyamula abantu. Akola ku Next Radio at the same time. Musajja abeera nnyo ku Pearl Magic, ebintu ebyo ebya uptown audience eyo ey'oluzungu, MC wa audience eyo. So abo be bamu ku bantu boyina okusuubira abagenda okuperformingira muzeeyi Kaguta olunaku olwaleero. Taka kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites, bano bagamba balina package y'omwana adda ku ssomero. Bannaffe aba Honey Bites basobola okubeera nti bakolera daddies ne bakolera binyeebwa mawogola, bagia, donuts empoomu okuzaama ate nga zina chocolate. Balina cupcakes, pizza, at the same time bakola cakes eza buli mukolo. Bakubire ku 0709787508 be bannaffe aba Honey Bites. Mukadde ke kamujaga okutegeeza ku Alson Painters UG. Bano basiizi balangi
bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kituuse ku mutendera gw'okukisiiga langi kati naawe obeera olina okubakubirira akasimu aka 0705 193636 banafe aba Alison Painters UG bajja kuba nti bakuyamba butereevu ensonga z'okusiiga ekizimbe kyo langi ne bw'oba oyagala kubeebuuzaako osobola obbakubirako bobbeweereza WhatsApp ku namba eyo gye nkulazaawo mukwano gwange eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo si ddala yenze abasiddi omusunsuzi nabagamba nti YouTube channel eyagaliwo kyeyasalawo okukola kyekyokuwa information nga tegigaseemu yadde okubaako kyetoolamu tugireeta as it is as is likinga sharinga commentinga